awo ogwatambula nti yamuloga waguwulirako naguwulirako twali tukyali okujja kagato naye n'asimbula ogwa TV kakati ne bagamba ogw'omwogo gwasongola tavumye neeyanage ya buli omu ebigambo bifubutuka wansi awo waali ebyambukira abali waggulu ne bimuyitako Naja talabika bulungi akuze bulungi alabikira ddala bulungi nnyo akuze bulungi abawala b'omulembe guno abayiise mujja bayitako kugende naye ayinayo Serena naye ayinayo Serena so olunaku olw'ejjo twafunye one-on-one naye atubuulire ebigambo ebyo tudde mu lwaki oba oluga abaana abato mu industry banne mujja genda baddugavu banno oba owala atugamba mwana ono nange namulaba ng'alimu amutuma ani Maureen n'atume simanyi kale babatuwe bannange nvuddeyo ntambudde bulungi natandise otambula ku Mande ntuuse Lwakusatu kumanyange Canada wala ne alhamdulillah nebaza Allah nkomyewo n'amaanyi gonna biidhin Rahman ge mwali mumanyiko ne ge mwali mutamanyiko n'ebintu bingi byenjize gye mbadde music wange mumanyi and you know me when I'm on stage I mean business I value your money nembawo ekyo kye mwetaaga so mbasaba obwesigwa bwe mwali muninamu ate kati mu buddabolingemu kuba kati ndi mulalamu so nali ku stage omukazi oyo n'aŋŋamba sigenda yimbanga ku oliva ku stage ndiba ku oluyimba lwe n'agaana okuyimba nti nve ku stage kamera netutandika okwetunuulira bwe tuti abaana bagamba ani agamba gwe ŋŋamba vaawo sigenda kuyimba era nentambula Stecia Mayanja gwe bwondaba omulala ayinza okuba si bwandaba abantu abandi okumpi bamanyi kyendi oba oli awo saali wa mutima mulungi gyali I don't know kyesiinako bukakafu naye nga am very sure nze bannaayo omwana oyo ayimba oyo omwana ayimba bulungi nnyo I am telling you nina abayimbi babiri abayimba neŋŋamba nti bantu mmwe muyimba Carol Nantongo ne Beki abaana bayina amaloboozi agali sweet omwana oyo ne bwe yali yakajja nze nali omwo omusaale kubateeka amaanyi ku ddoboozi lyo ba ku talenti kugamba nga I love ekintu kyafulumya okitegeera nze sirina luyimba lwa Carol simanyi kubanga nyimbira nempuliranga n'olutiko lukoze eki lumeze I'm telling you so we nali ngenda emakka nayina abantu bangi be nayina okusonyiwa ku mutima kubanga obusiramu butugamba tokola hijja ngo yina obusungu so nagenda nensanga omwana oyo backstage nenga naye omwana ono tambuuza wayinza oba waliwo embeera eriwo gye sikola ki abaaliwo bakijjukira nateekawo nnyo embeera ne mugamba sweetheart bwaba waliwo obuzibu wayinza oba olwana entalo z'otokola ki z'otomanyi naye ngenda makka bwe mba nnakunyiiza nsaba okole ki nsaba onsonyiwe nange bye wanyiiza nkola ki so n'ateekawo embeera yali ayagala na yali order waye byebyo yali order ajukira omukulu oli wa Gun Point yamugamba nze tumumanyiira ABCD you work or you don't work HYJK kati gwe wa order agenda agamba kati nze ngenda kukola nti UFG HIJK LMN did you naye ngera alina okukola ku order y'omukulu kati ova ekyo wakirabye byebyo n'ebyo bwe bikola ki naye nze kyemmanyi mu bulamu kiri ekintu kimu mu bulamu bwe tuba tukula there are some things bye tusisinkana and I believe mbikozeeko baali babinkozeeko there is a way gy'oyinza okuholding a person in a bad way and that is naye ate ebiseera ebisinga ebyo ebituzimba so okujja nga ndi wano omwana ali tumenya ngambo efala kubanga ye wayo bamuyita sharp n'anyiiga era kimusigala ku mutima
nange ali bolo n'agamba kasajja ako kanvuma naye nga temunangenze saakitegeka kyogera nze nakyo it was just a moment nakikubawo n'entambula n'enkolaki n'eŋŋenda kati gwe sookuba nga wayogera ekigambo kubanga wakyogereraawo naye tekyakuli mu bwongo ate gino emirimu gye tukolamu buli omu you're aiming higher you want to get there kati omuntu n'aba ayogedde ekintu n'aba agambye naye naawe biki by'oyimba oba kafi biki by'oli okukola so like a producer told me to do something naye nkikola bina nga biki by'oli okukola ng'ogamba omusajja yali akola ki annimirira kyova olaba in production gwenzijukira eyakikolanga obulungi yali Sendagire nga baba bali mu production ey'amaanyi nga novumaavuma naye nga making sure nti wemumala okubeera ne production ng'ewedde mu communicating buli omu kakati ekyo kyekikuwa nti eri just yade process ya mirimu kati now this is a reminder ku bantu abakulu mu process ya execution olumuntu you go beyond newe kiba kiwedde shewedde then jukira okukomawo keno oba ontegeera omwana amanyiza wayiseise kyovola abantu ankatoloma yabeeranga n'abaana bamutegeera ebintu yasobola okukuvuma asobola n'okukubula naye abakikubira kino n'atakitwala personal kati erina kuba reminder yammwe basiniya nti yinza okuba nga nze nkugamba kukola kino okola kiri we need to do something osobola okuba nga wattako ku luyimba lwe nzoba wattako ku luyimba lwe ng'olubaakinga naye kakati it is up to you senior nga amaze okutta oluyimba lwo nga kikulumira production eganye then odonga nemanyi kwatta oluyimba lwange bayobola bali luli nakoze bwenti okuleka waliwo omuntu akubeerako nga nawe olabira ddala ne wakusanga mu lukubo ne wakola ki kati also eno mu bato I don't want because nze kuva inayogerako wano ekintu ekyali kitali intended. Carol is one person now I understand in this industry that takes things so personal. Nze nali sikifuna nko ku muntu yenna ine ebbanga lyonna lyembadde muno but olunaku olwayo n'okwogera ku linnya lye is I think ali nnyo azze nnyo nga amentioninga amannya g'abantu mu bintu ebyenjawulo and I think si kintu kirungi kiyinza obutagenda ku linnya lye as a star but bitubeerako ffenna fena mu lugendo gye tuyise naye mulimu byoleka keeping on measure kati abantu bayinza okulaba go ayomba nono go ayomba noli like your name is attached to too many people which is not kati kyamazima byonna nze kyenzikiriza buli muntu waba ayambuka bambi yeetaaga kyokka positive response ekitasobola kukola kikufunika naye kakati mu bulamu ekikuyigiriza ebimu bireka buli bwojjukira nti mama yali abaddeko owaasatu ng'oli weetaano ng'oli wa 10 oba ontegeera kakati ng'olina ow'ekkumi nga gwe waasatu nze sema okimanyi waliwo entulo neŋŋamba in my journey ku myaka gye nnina n'ebbanga linatandikirako okukola even like from school nyinza okuba ninayo abantu nga babiri ddala nga sibaagala wano ate nga mu lo sibaagala kuba bo nga odde waka n'okaaba amazigo rather that same person noddayo day 2 day 3 that same person ne sinti nno mu environment temulimu baakunyiiza so you can't keep on mentioning everyone unless ng'omuntu alina kye yakola ekyakutuusa ewantu awo naye nga bwe obulamu ebyo bibeerawo and we need to move on abayimbi bombi balungi Carol alina show alina concert ne Stecia alina concert tugende tubawagire tumalize ne Haji twagenze omulamuzi naawo okusala okulagira kwe omukusango gende mu kooti enkulu ne buli yabaddewo buli omu yayogedde bibi